Essula y'e12. Awo Miriyamu ne Alooni ne boogera obubi ku Musa olw'omukazi omukuusi gwe yali awasizza, kubanga yali awasizza omukazi omukuusi. Ne boogera nti mazima Mukama yayogera ne Musa yekka era teyayogera naffe. Mukama n'abiwulira. Era omusajja Musa yali muwombeefu nnyo okusinga abantu bonna abaali ku nsi yonna. Mukama n'ayogera mangu ago ne Musa ne Alooni ne Miriyamu nti, mufulume mwensatule mujje ku weema ey'okusisinkaniramu. Abo bonsatule ne bafuluma. Mukama n'akkira mu mpagi ey'ekire n'ayimirira ku mulyango gw'eweema n'ayita Alooni ne Miriyamu, bombi ne bafuluma. N'ayogera nti, muwulire nno ebigambo byange, obanga munaabanga mu mmwe nnabbi, nze Mukama neetegeezanga gy'ali mu kwolesebwa, n'ayogereranga naye mu kirooto. Omuddu wange Musa si bw'ali bw'atyo. Oyo mwesigwa mu nnyumba yange yonna, oyo n'ayogeranga naye akamwa n'akamwa mu lwatu, so si mu bigambo bya ngero, n'okufaanana kwa Mukama anaakulabanga. Kale ekyabalobera ki okutya okwogera obubi ku muddu wange, ku Musa? Obusungu bwa Mukama ne bubuubuuka ku bo ne yeeviirawo. Ekire ne kiva waggulu ku weema, era laba Miriyamu n'abaako ebigenge ng'omuzira. Alooni n'atunuulira Miriyamu, era laba ng'aliko ebigenge. Alooni n'agamba Musa nti, ayi Mukama wange, nkwegayiridde, totuteekako kibi, kubanga tukoze eby'obusirusiru era nga tukoze ekibi. Nkwegayiridde aleme okuba ng'omufu omubiri gwe nga gwonooneseeko ekitundu ng'ava mu lubuto lwa nnyina. Musa n'akaabira Mukama ng'ayogera nti, muwonye, ayi Katonda, nkwegayiridde. Mukama n'agamba Musa nti, kitaawe singa amuwandidde amalusu obulusu mu maaso, ensonyi tezandimukwatidde ennaku 7, asibirwe ebweru olusiisira ennaku 7, kale oluvannyuma alyoke ayingizibwe nate. Miriyamu n'asibirwa ebweru w'olusiisira ennaku 7, abantu ne batatambula okutuusa Miriyamu lwe yayingizibwa nate. Awo oluvannyuma abantu ne basitula e Kazerosi ne batambula ne basiisira mu ddungu lya Palani.